Abalabi baffe ababukedde TV mbalamusizza yenza agikazi w'ekkapo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitambula bitya? Alhamdulillah. Bitambula bulungi kuba tuli balamu. Okay. Ensonga etuleese mu kamera olwaleero y'ensonga y'omugenzi Paul Job Kafeero. Bwe twatuddeyo ne tugamba nti kituufu oyinza okuba ate gwe omumanyiko bingi okusinga ku ffe. Ekiri mu ddiiro bonna bamumanyi kati. Ate mune family obo esalawo okukwanjala ensi yonna ebeekutegedde. Ate waliwo atamumanyi ne buli ategeera amumanyi kati. Okay. Ensonga eri mu ddiiro twakulabyeko nga naawe ogyogerako ng'ogamba Jane eddibwemu bwe baba basobola babitwale South Africa bano abaana nabo bafune obwenkanya. Nze siwakanya DNA. Nze omu kwe yali tayagalira ddala kuziikula mugenzi olw'ebirungi bye yakolera ensi eno. Naye n'abakaana nnyo nemba omu ku bawagira aziikulwe. Era n'aziikulwa. Basooka ne bakola DNA. DNA yakolebwa yagirwa ku baana baali 15 16 bwe bati. Ng'ekigisa ku baana abantu abooluganda bwe babajjako mwenna DNA nga temufaana maama bammwe banjawulo. Abasitandinga ng'endaga butonde zammwe zifaanagana mu baaluganda kitegeeza yabeera omugenzi. Kati kwavaako bameka? Bano ne bakola okujulira ne bakiwakanya nange mu mutima ne ngamba bambi. Kituufu bagende bagire ddala ku kitaabwe yennyini. Kati bajje ku kitaabwe ate abagamba si bituufu. Kakati simanyi gwe bagenda kujjako mulala. Ate ekirala bw'omala okugamba nti nno laboratory za gavumenti oziwakanyizza ziridde enguzi. Ate n'ogamba nkubidde gavumenti omulange etutwalire endaga butonde South Africa. Ate bali bennyini b'obeera waka. Ogamba kyewuunyiza. Kyewuunyiza kale nze kye nandirowoozezza. Kiruma obutaba na buzaale bwo nga tobanyi gye buli. Nsinga okusaasira abalina bamaama baabwe nga Katonda yabakoola nga baafa. Naye abakyalina bamaama bwabwe abanaku abadamu nga bakyali ku nsaba kyassa. Bamaama b'abaana abo mwongere mujjukire. Bajjukire gye baayita. Yongera ojjukire mu mwaka ogwo entambula zo zaali ziti abaana bafune obwenkanya. Naye ne boona obitwale South Africa. Kubanga bw'ogamba nti nno laboratory za gavumenti ndi waliyo enguzi. Ate gy'okubira omulanga ebikutwaliye South Africa oba mu America. Ekyokubiri osooka kunoonya nti gavumenti abaana bwe bakomawo nga bonna baakafeera efiirwa ki? Ye bwe babeera baneefuna ki? Ku bonna abali awo ng'ogambye Swaziniga bisirikirwani ani alina obusobozi obugulya gavumenti? Era ofune ki? Waliyo ki? Haji Kafeero yali apakasizza ebintu bye bitonotono ng'era omuvubuka kuba yafa muto. Yali muvubuka muto ng'apakasizzaawo ddala ebimusaana ku myaka gye. So teyali mugagga nga bw'ogamba nti omugagga BMK. Teri kikaayanirwa bannange. Era nze yagamba nga mpakana n'abantu nti abaana abo banoonya kumanya gye bazaalibwa so tebanoonya bya bugagga. Ebyobugagga bitamala nze kazibwe muntu omu kati ebyange tebimmala. Kyogamba abaana bange bwenfa bwe babigabana balina kye bakyukamu. Olaba nange siri mugagga nze omuntu omu nga byange byonna. Ate olaba awere 10 n'okusoba. Kitegeeza sirabawo kiba kikaayanya bantu. Naye nze ngabuge nti kiruma abalina bamaama baabwe abaafa kibi nnyo. Naye abalina abalamu bamaama mwongere mwekkaanye. Kati Haji bano abaana abatalina bamaama nga bamaama baabwe babafaako nga bw'okyogedda ate nga bakuze babagamba weewammwe tebalina wantu walala wonna we bamanyi bo bagenda kola bati. Tewali kyakukola tosobola kwesiba watali wammwe. Kati balagewa Ebukojja ffe tulina abaana babannyinaffe. Nze abaana ba mwannyinaze nsobola bazaala mu ngeri yonna. Omwana wa mwannyoko aba mwana we. Omwana wa mwannyoko aba mwana we. Bwe kituukawo nga mwannyinaze yafa n'aleka omwana gy'ali ne bitambula nga si waabwe. Nsobolera ddala okubeera naye ate ne bano ne mbagamba oyo muganda wammwe mu byonna ne bwe mba Katonda ankowodde agabana. Kati yakole ki? Haji singa baddamu omusaayi ne mugiramu abaana abafaanagana. Nga DNA tugivaako nga tumanya nfu. Nga tumanya DNA teriiyo mu nsi. Kikibaawo ate olwo wabayo DNA. Tumanya bumanyi gwe bakuwadde yoyo baba mukuwadde alina ebirevu.
Ogamba kyekyo kyennyini. Naye nga gwe wandikiwagidde abaana bano nabo baddeyo ku DNA baddemu babakeberenga bo. Tebatawaana kutwala musaayi South Africa. Gusigalire ddala wano. Bo bennyini abantu 21 babaggyeko omusaayi. Abantu abooluganda baba ne jjiini ze zifaanagana. Babaggyeko omusaayi abantu 21 balabe ba Luganda. Mulimu afaanagana ne munne. Aho tujja okubuusabuza nti lwaki bano abasatu balina omusaayi gwa kikula butonde za kikula kimu ate mugamba bamama baabwe nga banjawulo. Bwe tujja okufuna okubuusabuusa.